kati ogw'omulambo ogwa Segirinya gwina okuba mu kibooko yennyini eŋŋanda n'emmwanyi zino ze bamenya obumenye amatabi g'emmwanyi galina okuvuga eyo kubanga ono naye agenda kusimbula Makerere Kavule ng'akimanyi agenda mu danger zone agenda kujja mu full capacity okiwulidde kakati gwe nannyini gurawundi nawe olina okutegeka aba kitegeera kati okufa kwa comrade kukozesebwa as a platform okunitinga abalwanyi kubanga ebiseera ebisinga opposition forces tuba tulwanagana naye bano basobola okikozesa ekyo kati obuzibu bw'enkirabyemu gye n'obijiro bagenda muzika Masaka Masaka teri United NUP mu Masaka teri United olina ttiimu ewagira Mpuuga ne banne ate olina ttiimu eva ku kitebe kakati obuzibu obunaabeereyo kakati singa tubadde mu bya struggle ebya serious ebyokujjako jjajja Kyagulanyi yali badde akwata essimu n'akubira abantu aba babiri e Masaka n'abagamba baganda bange nti ye ebigenda mu maaso byagenda mu maaso naye katukozese Segirinya ono as a sacrifice tutambule n'akubira Mpuuga n'akubira n'Abedi era n'abagamba nsaba mujje tuwerekere muganda waffe of course bajja kubeerayo okiwulidde bajja kubanga bali bangambye Kaddugala kiri mu municipality Masaka municipality naye ng'ekyo kyonna kye kiri bali mu Masaka kakati kati awo Mpuuga n'Abedi balina otulagako nti nabo bazimba kubanga omusajja baalaba kye baakola Nankanyi esemwa ne Bukomansimbi ewa Nannyondo baavayo boonoonye okitegedde baavayo boonoonye kakati mu kuvaayo nga boonoonye era ogenda baleka bafuumula ebigambo bwe batyo bayineyine bagende bwe batyo kubanga ekiraga nti bajja bifuumu olunaku olw'eggulu omusajja efuumula gye yafuumudde kati bw'anaatuuka wali e Masaka kati ebyobufuzi byonna kati kubanga ebyobufuzi tebirimu bwa jento kati era tewali kikubye Mpuuga nga bwa gentleman kyekisinza omumalawo wadde nga tanaggwawo baleke boogere ebyo byabaleke boogere ng'ebakwata obwongo bw'abantu kubanga zisinza kuba na ssente Mpuuga zaalina n'Abedi olukiiko e Masaka n'olukubayo wallahi tosobola dukubayo wakiri bajje Kenya wakiri mbajje Kenya tosobola kubanga bino bya buyaaye nawe olina kufuuka muyaaye bya buyaaye si bya bajendo tebakulimba era ye weakness ya Mpuuga yokka ebisigadde ali superb naye kwefuula gentleman amazzi gakumira ogaba gajja kuteeka nga weeyongera okumira okirira bwe buzibu bwokka kati ogw'omulambo ogwa Segirinya gwina okuba mu kibooko yennyini eŋŋanda n'emmwanyi zino ze bamenya obumenye amatabi g'emmwanyi galina okuvuga eyo kubanga ono naye agenda kusimbula Makerere Kavule ng'akimanyi agenda mu danger zone agenda kujja mu full capacity okiwulidde kakati gwe nannyini gurawundi nawe olina okutegeka aba kusaaga n'okusaaga kati ebyo Ssenyonyi bye yakola nali salaba katambi ka Ssenyonyi nali nakakalaba nga sinakalaba yakuba omukazi katambi ka kisiru nnyo era neewuunya Nannyondo Veronica neewuunya Nannyondo Veronica sirabanga muntu ebyobufuzi oyinza okuleka ekigambo kigende bwe kityo awo wennyini awo omuzira gwali gulina omuggyibwako mu bigambo bye wakati nga tanabimalayo kubanga toyinza kwogera bw'osonga lugalo nze wansanga mu palamenti gwe wakajja gwe wandeeta
yali wa DP omukyalo eyo constituency twagijjamu NRM yali ya Ben Kiwanuka iyo Ben Kiwanuka aveeyo kati history wa Ben gyali nnyo naye nga bw'omanyi nti Ben family yasasika okiwulidde tewali ligase linnya lye lyasigalawo kati awali wa NRM era DP yanunula constituency eyo kati bino we bijja bya Nuupu nga bw'omanyi embeera yaliwo Nuupu nekola ki abo ne bakyukira muli oludde omulimu gwali gwakolebwa dda nga gujjango onsonga mu olugalo ng'olinga ayogera n'akaana akato bulungi nnyo yamusonga mu ali gwe era baddaye agamba Sudi nalinga yuzaze wow tosobola kubanga mu by'okuyuwa olukiiko n'omwana omu ayuwa olukiiko omu bw'ati ate kasita akutataaganya n'agamba tojja kubyogera enneganda edda tojja tutyoboolera mukulembeze kati abaagala oludifendinga oli ayogeranga nabo bajja naga nedda nga teruyiise kakati Veronica omuntu yaliko mu DP n'otamanyi ekyo kati alibitereeza ddi ebyo olwo olumbe lwennyini lwe lwali lulina okuyiika kyokka nga bayogerera mbakubangalo nze nkubuulire waakiri okutukuba otumalamu amannyo naye ng'ategedde ndi fight ekoze ki ebaddewo ekyo kiba tekimuwa gundi kugenda walala aba tasobola kweyongerayo aba tasobola era nalaba kakembo nga naye bamunafuya entebe mu constituency naye waiswa bamulemese wa kakembo yenzanyi eyo kuba bino bya buyaayi nawe olina okwambala obuyaayi njagala okutegeeza awatali gaali ey'ebyobufuzi bakumalawo bali abayaayi kati bagenda Masaka teri United era bagendayo ku mission yeji kwongera kukatirani Mpuuga tewaliwo kirala kyonna nti bagenda kuzika Segirinya bamwagala nnyo it is an activity yagenda okubeera mu territory eyaki eyamerukamu abalabe so balina okukakasa kati bagenda kujjayo n'ag'omu buto naye Mpuuga alina otulagirako wano oyina Mpuuga oyina Nakakande sijui Kakande oyina Abedi nena Nnyondo ababaka bana oli Mpuuga kenyini alina okuleeta emiliyoni 10 Abedi 5 Kakande 5 n'oli 5 ze miliyoni 2 mwezi ezo zirwana ne zisigala nawo ozitegekanga za kulwana ezo zirwana kubanga nze nazaawo ne ndowooza munengamba kati bana abasajja banatuuka Masaka bagenda kwogera kingamba Kyagulanyi byayogera Makerere kavuye yasetinze peesi kati okumanya nti simanyi era wagambye Mpuuga jjente eggulo yabaddeyo ku ddwaliro ne kumpi yayisemu bukubokubo yayisemu bukubokubo ng'asotya busotya ngalaga numwa olwamuganda wange afudde naye environment ensobozesa kulaga kumwa kwange yes nakati bye biki ebyo nga nziramu ebyo kivula nzize tewandabye yeyo nze era nabadde planning okuziika naye ng'okuziika nga netaaga emiliyoni 2 okuva ebusoga ate nze byokunafuya ebyo mbiriko andi kakati nze mba nkimanyi nti ngenze mu enemy territory n'okusimbula ne Muroka 4 ez'amagye kakati gwoba olina kyalo kiramba sebe Muroka 4 wozikubira n'ozimalawo olutalo luba lukoze eki mba nsobola okuyimirizaawo fight kati ogenda mu bayaayi kati purely political gwirinda bye tunayogera ku gwa Nuupu kituufu abasajja bambanyiza obutakwata kazindaalo andi era kyekyo naye oli muganda waffe kati nze mu Nuupu yonna temuliimu abadde wa mugaso nnyo n'okulumwa ennyo okusegirinya ŋŋanzi goza nkugabye singa mbadde ne miliyoni 2 mbadde ngenda kuziika
abasajja bana bambala bula ntuuke n'eggaali yange y'abaana 8 kati oba guvuga gukole ki guvuge toyinza kuneŋŋanga 8 obamanyi bayitirivu kati nze mbadde ngenda kujja n'eggaali yange y'abaana 8 n'akatebe kange si byakulwanira butebe n'akatebe kange n'omuzindaalo bakonekitinga bukonekitinzi nga nze nsimulula okiwulidde kakati kyekyo mafialism politics bwatyo bwatambula bakukuba siya kakati bw'otuuka n'eggaali y'abaana 8 ekisooka olina okutuula awantu tojja kutyoboolwa nabo bamanya nti onazze mwetegefu nze toyinza kuziika mu Kamuli municipality n'onvumiramu bw'otyo nze mwensiiba buli lunaku tekisoboka gw'ogenda okudda e Kampala nze nwanalina ekintu ndi mu kyalo Ssenyonyi atya n'okutuuka e Nakasongola wali ewaabwe tamanyi na constituency mwe bamuzaala okiwulidde ng'otyoboola constituency y'ekyalo gomanyi kosti emu ya constituency ogimanyi gwe ogimanyi against NRM obadde ekigwe against NRM tosobola era babikoze abo tosobola kati nze mu bwavu bwange waki situndako akapoloti ku ttaka lya muzeeyi kubanga message je nawulidde gule ekavule nze onavudde ku ndwaliro sagenze kavule je nawulidde gule ekavule era gabulazi nti ekigenda okubeera e Masaka mu kuzika Seggiri muliro gugenda kubeera muliro omusajja agambe waliwo yali abbye ono tabbanko wadde n'ekikumi naye tomanya abamasuuti kati neteberezaamu ebyali ku kitebe nga batwalaganya Seggona nengamba naye Seggona omusajja amanyi politics kati ate amanyi tamanyi abantu nze bannimba bonna tebamanyi twagane ku muwanga Kivumbi bonna tebamanyi tebamanyi oli omusajja ali omu ku omu bw'abafulumya kati oŋŋambye nti oyo Seggona bamutwala kaguddeyo kaguddeyo ku kitebe oli nagamba nti press conference yali tenaba kuggwa okitegedde kati ate ye muwanga ye bamutwalaganyanga mu constituency kati ng'ogamba nti bamanyi politics guyinza obutamanya nti eno kirabu sikyasobola gisambiramu mupiira bakusanga oli mubaka jja tutandika obulamu obupya kati nze siriiwo enetayi be bagigula nesuuti yino okiwulidde kati siriiwo bino ebintu njagala okutegeeza abantu baffe basuusisa obunanfuusi leka babajooge we banaaba mafulaaga bajja tunoonya ffe abaaguma edda abaaguma edda okiwulidde constituency y'ekyalo lwogijooga kubanga Ssenyonyi tatuukangako na Kawempe wano ku 5 kituufu gwe yakugamba amanyiyo omulaba ku palaveti tamanyiyo kati Ssenyonyi kigambibwa nti azaalibwa mu Nakasongole naye bukyanga afuuka loopu bukyanga afuuka chairperson Kosase tatuukangako Kawempe ku 5 ekuba erigenda e Nakasongola kakati ng'onafuya nze omusajja nze okugenda mu constituency nsooka kuvuga kilomita 12 agamafuta ogamanyi ekuba olyempita mufu ojja ovugeko ekkuba okuva wano ng'oyise Gayaza road paka Kayunga olabe obubi bwe liriko kati nga nze nzimbye constituency e Kamuli ng'ojja ng'onafuya gw'ogenda okwesimbayo igwodde nakawoga tukakubye tukalese mu ttaka nga nigwoleka mu ttaka ayayaya eyo Land Cruiser ya loopu eyo ndabirwamu einakomerawo mu Toyota bagikole buvya
Baina mudu sabudu saka bamugobye kawempe. Tebiriyo naawe. Kuba kumanyira bannamwe. Tebiriyo. Gogenda kwesimba buli wantu. Olioko nafuye kati yo constituency Nannyondo bwatalwana nnyo NRM egitutte. Era. Akati ekizibu kye nalaba ate after. Aba NUP abasooka. Group ziti bbiri. Group esooka. Mukuvayo yagamba tuvumirira ekyalo. Kye yakoze mu constituency ya Ombaka Veronica. Nayogera n'ebigambo ebyo. The following day aba NUP abalala ne batwala ne bagamba tugobye Nannyondo mu kibiina kyaffe. Kakati ate nyina kansala gwenda buweeyo. Ayogera ebigambo bingi nnyo ku Nannyondo. Kati Namalabi yakoze poster. MP2B Mukoma Nsimbi Umane MP. Anti kati bano balina ekirowooza nti banaleetayo malayika mu byobufuzi. Taliyo. There is no angel in politics tebakulimba. Tanazaalibwa, talizaalibwa, simusuubira. Even 1,000 years to come. Balowooza banaleetayo angel. Kakati buyi bafumudde ebigambo bingi nnyo okusegirinya. Naye segirinya omumanyi gwe nga twamubikudde bwe tuti. Another side of the story. Etubireka bulesi ne tutambula. There is no angel. There is no angel in politics. Ate awo yali mutuufu segirinya. Kubanga segirinya yali mulwadde ng'alaba ggwawo. Ate alaba omwogezi w'ekibiina e Kampala amukuba bukubi. N'amulama era Waiswa. Waiswa omuliro gwaliko ogumanyi gwe. Bino bye beefuula mbu boogera nnyo. Akasajja kakola wiiru. Public wiiru ntita. Maama bw'olabanga Waiswa ku mukuziika kwange muyire enfuufu. Kakati ekyo ogenda kimenyawo oti amusajja yafudde. Wagamba yeekoza. Waliwo kansala omulala bamuyita Nusifana Kato. Yagamba segirinya bali ku Serena wali ne Sewanyana bali mu kulya ssente zaabwe. Wa NUP. Oyo naye ali ku muliro. Anti kwagala views. Na kusanyusawo ekitiibwa Kyagulanyi. Kati yo pressure eyo nze sigisobola. Kivula mazina gano okunzanyisa nga omulalu ku stage. Nze musajja nsibeetayi yange nevaayo bulungi. Bagamba eno party gwe gyo gisobola. Sisobola. Nze nkubuulira. Kakati kubanga jjajja ye kye yakoze ne nani eno mukwe wetwekuba. Eno mukwekuba ku opposition self destruction. Ye jjajja kyakola nga Muhoozi akwogerako nti oli musajja mulungi nnyo. Ekyo kikufulumya ebyobufuzi. Public ngegamba oli musajja wa busajja. Kivula Muhoozi atwitinga nnyo ebyo. Okitegeera oli musajja w'abali gwe nga bakola ki? Kubanga jjajja ne Muhoozi tebaagala kudiiringa ne omuntu yenna nga alina interest z'emmengo. Balina omukuba. Kati ate Muhoozi, the same Muhoozi, olutwitinga nga Bobi Wine amuyita Kabobi. Kabobi singa si taata wange nalibadde nakatemyeko dda omutwe. That kind of statement nzibu nnyo. Kati public esigala emanya nti ono yali mu lutalo omutuufu ng'amuwanika. Kati bebe controllingira opponent gwe baagala okudiiringa naye. Okitegeera? Azinira kuntoliza. Kakati tosobola bitegeera nga olabira kumpi. Notekako ebitangaza. Ebiwanvu ennyo. N'osika. Kigendererwa ki ekiri mu kino. Okitegeera? Bakuliitinga oli gwe baagala okuzannya. Yes. Ne ku pesi kwe baagala okuzannya naye ne bagisetinga. Kati oli omulala ne bakulaga nti waabwe. Naye ng'atya. Oli bamuvunza ne basigala nga babbiisana noono nga basobola okontrolinga obulungi. Kati pugo baba bakujje mu kibalo. Ng'ebagamba Nobert Mao ng'ebagamba Mbidde.
Mbidde is a good DP teyaddangulu akokoka one statement teza mu politics okola ebintu byo nozanya politics wo ne statement imwe solo okwerabiza abantu byonna byezokola buterevu kakati ekyo bwekityo bwe kiri opposition fe gye tulimu kati ekulemberwa abanupu teina busobozi bujjako jjajja kubanga enkya tewali wagenda kuvuma Museveni n'ogwo mu Masaka bonna bagenda kukwata that is timu ya Mpuuga singa tebeerewo singa Mpuuga kuba kyendowooza agenda kola total withdraw abalekera omukolo era nange bukyendaba naye abakubanga yenze tubadde tugugabana bade mu gugabana era omuzindaalo badde enda gufuna ku kifuba kubanga tetuganye aboogezi abasookawo be bakuwa niwankubadde omukulu yagenda okusembayo okwogera naye naye gukwata obifuumuule kati nga olaba kaani ka bedibwani ke kakola luli lwali lumbe nalwo ennyo kati kwabulako bubuzi kintu kimu bafuutu soja mukolo gutabe era Kyagulanyi yazanyanga pulo okwolwo namukkiriza kati ate yazanya pole teyagenda mu lutalo yayogera byakubuulire kuba yamanya nti obusajja nga bukambu wadde abanaye kuleeta abakugira mu mbeera eri gye bali gye bagira yes byali badde birala ate atyadde ate embarrassment okubeerawo jjukira ffe twamutaakirizanga nga bikyayogera tekiddibwamu kati kiddibwamu era kati kiddibwamu takola nsobi kati azikola abasajja bamudisikasi yes ate ebyo nzi yabimenyawo ebyo byonna abantu bali bamutidde omutandikako kati okimanyi bwe watandika ekisinde ekyo nalaba story omusajja nga tatya kukwata kuwaya amasanyalaze eri eva wali ku bibiro wennyini kati okumanya nti biweddewo tunulira comment ezalinga ku channel ne ku TikTok nga zakyuka kati abantu bategeera kyovulaba lulu ya social media to skippinga video ya bijja kituufu oba okoze ensobi ate oba ogenda kuwuliriza ki oba okoze ensobi that is rule number 1 individual we trust nolaba comment nga abiri nga zonna tezikyali ziri ezaavu kubanga bakkiriza abantu be bamu nzi nabalaga ekifaananyi ekirala biri si bya bufuzi tosobola genda bukoma nsimbi nomanyira mubaka munno bwotyo gwokolera ani eri constituency ya kyalo tubembekereza abembekere si ye Kampala ogojidde mumoroka ya Museveni ojidde mu 99 za Museveni amafuta ga Museveni suri zoyambadde Museveni yazigula ati atoze kulangira ze Museveni eri nesi kubagwe Ilekeza Veronica au yasula step eyamanyi simu na dipi mutufu eyamavu ko se twali naye mubiri ebyobufuzi ebikambwe yajja buzinga muganda wa afudde nzokuba wanyumiza kali akantu ka wabasajja abagamba nti kati buli omwawa nike emikono byo mukuba munnusa aina pisto gisembe fe bintu byonna tubikoze ebikambwe nkugambye zitosobola kunkuba lukiiko module eyo wakiri nze kennyini nkyekolera wakiri ne munkubiraawo naye nga naluwanye munkube kale mugende nedda my friend kati kumbeera za mpuga zemmanyi tajja kugenda mu kuziika era eyo nsobi y'amaanyi kubanga Mpuuga kakati is an institution kyekiseera atandika okulaga nti alina territory gyakola ki kubanga ffe mu ERP Mpuuga twamuwa Greater Masaka abeereeyo akunge Greater Masaka eyo erimu district nga 6 emumala okusinzira ebintu nga bwe biri emumala kati abasajja buli dakika ne bajja ne bakuvumira eyo yonna ne bukoma nsimbi yali badde abajjayo misinde eyo kuba territory yeyo
kati oli omulwanyi we yamaha yamuyamba ki gwe bakomerera bino bintu bya lutalo kubanga Kyagulanyi sente ateekamu sente mu lutalo ateekamu sente toyinza kulwana naye nga toteekemu nkugambye toyinza kulwana naye nga toteekemu naye ku levo ya Mpuuga n'oŋŋamba nti omubaka wo ate bamukubidde eri nedda ssebo ekyo sikkaanya nakyo nze n'omubaka naawe n'okkiriza olukiiko ne luggwa okuziika ne kuggwa omulambo mwali gusitudde wadde gwali gwa jjajjaawe kitegeze yabayita nkugambye gwali gwa jjajja wa Kyagulanyi ekibiina ne kiyita omubaka wa paalamenti w'ekitundu ekyo abeerewo teyeetaaga muyita alina obeerawo bulijjo aziikayo wekiri eyo damage gye baamulekera muganda wange y'amaanyi kubanga ekifudde bannaffe abalala abanafu one tebagala ku investinga mu intelligence ate nga tolina intelligence osobola ebyobufuzi kati oteeka opimira ddala embeera omukulu ajjira mu muddu ki kuba mutuukako n'oba nga olina gw'oyogera naye maama nyabo naye tebagala kwawukanana sente zaabwe kati ye n'amukusikira eriyo n'amanya omukulu ajjira mu muddu bweti nti omanye kiriwo nti ye omukulu ebigambo bye biyitira mu ssennyonyi nti ye bagenda kukuba kakati gwe no deploy nga wali ku ground bulungi nnyo n'omuteerako emitwalo gya 5 ku ekyo kyokka kakati awo bafulume ebyobufuzi omulimu gwe gw'omusasulidde kukuwa intero nti kino kye omukulu ali mu muddu bweti kyekimusasuza omukulu ali mu muddu bweti kino kyekiriwo bajja kulwana kati ddira abaana 10 be basooka mu butebe bw'omu maaso babo naye ng'olwo tamanyi nti babo bakungubazi bazze ayogere ebyekisiro omwana amugyeko omuzindaalo basituke bano ne bana balala basituke omukono guvugaawo ate omulamu guba tegunyumye kati obusirikale bwa loopu nga bujjayo omundu kati nga terunyumye olwo kubanga oli mukungu wa gavumenti mukungu wa jjajja bakola resicubbo tebali ku ebyo bya kiyaye byammwe bajjawo omukungu wa gavumenti waabwe batwale tosobola era babikola eyo Masaka tosobola otufutyanka kuki tukukoze eki oli mu ofiisi yo ofaki ofiisi ya lopu gye wali oyagala ogirimu kubanga omuntu kyova olaba Nankanyi Lubongoya musambi wa njawulo ate Lubongoya musambi wa njawulo ate kubanga Lubongoya ekisooka talina mpalana ya lubeerera ye jambiya yabeera nayo buli ddakiika bwati naye si nnyangu yakulaba because this is politics onyiziza byokoze bikotanda interest zange nina okukuba nange byenkola bikona ne interest zo olina okunkuba ne kati bwe tutuuka awantu as leaders ekifaananyi kya diplomacy kiragibwa ebyokulwana biddangayo oluvannyuma naye wabaawo omukolo ng'ogw'okuziika ekifaananyi kya diplomacy kirina okukola ki okuvaayo kakati abantu abaali beesiga Nuupu ng'ate ne Nannyondo bamwagala mu bukomansimbi wabalekera kifaananyi ki kakati ekifaananyi kye walekayo kiraga nti muleeta candidate mulala ku incumbent gwe mwasangayo gwe mutaaleeta kitegeeza si wa bulijjo bwe munaalwana ennyo candidate wammwe ajja kubeera wakubiri ku NRM kubanga buli candidate wa NRM waali kaabe Kampala Central bw'atawangula abeera woku
buli kandidate NRM wali kakati bannaffe abo mumumpimpi yenzanya ya jjajja ye beneficiary yakati enzanya eyo ze yanyizizaamu keggulo kulumba te munnamawulire musajja wo oli wasanyuka omutegedde yakukyaza ate baade tebamutira ku kitebe bafutu soja owa crossfire kali akampi bwe kati akati yagenze ku kitebe okuba live bino manyi sanyuka yagala nnyo live bafutu soja ade bamutwalaganya Aisha Kabanda yeyakanye bane munamole mu protecting bafutu soja kati awe batuse kakati munamawulire oyo yagenda namu kudwaliro yabono wagendera ku kitebe munamawulire oyo yagenda nambuuza ebibuuzo ebifu ngalowooza bali banne kakati tebamuyisiza mu egaali bale bamugajambulirawo ku kitebe awo oba ani gwe yakyaza namukalubiriza nakasajja kandowooza kano akamaiti family bali basiba kasami kayasembyeyo kyaza ina ndowooza embuuza gye yakabuuzabuzaamu awo nga bwagezaako kunafuye bamugayitira awo protecting nabogezi boogera ku muzindaalo eri bamuzoganya bafutusojo bamanyi ku kitebe awo anti ze ate ze wandabyeyo ze banswaza ebyo omusajja balumba waki nze biradde mbimanyi era babadde bansuubira kuba Segirinya musajja wange naye okuziika Segirinya neetaaga miliyoni 2.3 kubanga Kyagulanyi agenda kukozesa 4.5 just mukuziika agenda kukozesa miliyoni aga siga nti aziwadde family wabula protocol ezisooka okulembere ziri emabega protocol ye okubeera safe kati zireetaaga miliyoni 3 zimmala nujja bali basajja tuba tujja kukwenkanya evvumbe wadde ataddemu 5 naye balumye munamole nengane kakati ddala bano abasajja kiki kye bali bayaye nze nkubuulira bwolaba politics wa music era yebimu neeno okiwulidde so mweye embeera atajja kuddayo yandibanga atajja kudda ku kitebe ze producer y'omukwano gwange bwe bamala okukyaza namugamba gwe enkola gye mukolamu presenter ojja muleetera ebizibu oyo presenter ne mu studio bajja mukubiramu kubanga nze yafuna omukisa nga yakyaza nze nga n'obukakamu bungi namumanya nti ono obunafu bwe buno sijja gwa mu gaapu ze n'ensalawo nemalako program naye kaali kyaza omuntu omulala namubuuza nga bwe yambuuza bagenda muyiwa amannyo sekubuulidde kubanga yali mufu nnyo ng'ekibuuzo abuuliza mu lutalo noka naye bannayi munamuwulira kika kyono mu program bwetyo bweri kati bali bwetyo babisetinga ate ekizibu kyabwe bwe bamala ate ne babusalaasala ne babutambuza jjukira erinnya lya program siri erifa gwe bakyaziza niwagituddemu yennyini ebibuuzo byabuuza ekyazaako omusajja amutako jja kagato simanyi oba omumanyi abeera nnyo ne bakasukwabo yali tamutidde mu studio amubuuza talina puruufu talina webale nnyo kakati nze yagenda nambuuza nabuuza ebibuuzo ebifu ate n'agenda mu bulango nga bisigadde awo nagudde mu kikino kakati tukyaziza ono yeyita General Bigirwa Moses era amanyiddwa nga political failure katukomewo mu bulango n'omugamba akoze kiki nengamba omusajja ono abadde ki kakati egaali kasa yagiwulidde alayika yatuuya nyuma y'abasajja bakulumba abo osooka okutuyana nga tewali n'omu yakkubye waba osooka ogamba aveewo anafunye ekibi aveewo Aisha Kabanda yagize banaye mumuleke bane mu protecting nze nakitegedde nti olumbe lujja kubaamu eri efujjo kati Masaka Mpuuga sigenda mukubira simu kwogera naye ndowooza byalina okukola abimanyi era yeetaaga okulaba obutambi buno bwenjogedde ebintu by'okukwatirira ssente asooka abyejjemu olutalo luli esente kyova olaba America super power sente bakuba migi emu ne bagiteeka wansi naye nga ya miliyoni 15 eza dola nga zibasudde wansi
bano ba agent simanya CIA simanya bamukwatide ku China sente zebatekayo munulayo information yawe olutalo lwa sente kyovula bajjajja atukoze eki atulemeddeko wano yategeera fakita y'essente ateekamu ate nga yalina ne factors endala jeno bijulu ndoza tukome wano sebo mbeyanziza nnyo nzijukiza abagoberezi b'omukutu guno nti ngenda noonya obubaka bwa parliament bannaye mukirize tugatte amaanyi mu nsindike mu parliament nze nesiza social media bannaye siina walala wengenda kujja sente okiwulidde mugirize mu nsindike ngende nange ngatire okwo yes mwebale nnyo basebo ne bannyabo mwebalire ddala yabasajja kito basomera ku namba yabamu baba jetaaga eri 0772 84 9088 ne 0704 965 446 enamba ezo zombi oba ontuuseeko bulungi tweyanza nnyo tweyanzege wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano olunaku olwaleero ne Jeno Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera ngamba Segirinya waategedde nti project eriwo ekyadono twavuddeyo tuli ku bwa president mumaze okawangula ekyadono wakayitawo wiiki egi nga mugamba mumaze okulaba ebitala bimaze okwaka nze nali ndabye ng'ebintu omanyi project yogiraba omuliro gwali mu bantu response y'abavubuka byonna twabirabanga bikola ki nga bimalayo nze project n'engitandika kati nengamba Segirinya nti wategedde nti omusajja tumuvuga ku bwa president naga Bijirwa oyagala kwonooneka wali yakkiriza omwagerera ku yes naga Dr. Besigye omumanyi gwe musajja wa Besigye nnyo Dr. Besigye omumanyi kati ekyo tukyogera tutya nemugaa Segirinya obadde ki eri project nagirabye tuyitawo naga tekisoboka nze nkyali ku dokita mwogeramu maze muvudde ku radio nga munava mu program ne kumpewo nga mugamba nogwo okyali ku ebyo nga eyo witching egwa nga tukomawo next Saturday mwezi mulamba nga mpolota Segirinya oyo kati ye naye kenyini yagenda nga atandika okulaba vibe mu bantu nga kigenda kirinya n'agamba ekituufu era within 1 month yali ali convinced the project ntuufu nakkiriza era nenoonya omukulu ne tugendayo ne mwanjulira musajja we Segirinya ne mugamba ono maje azze tukole obufunze bwa mutwala mwini buterevu yali ekyali people power kati ne tukola emirimu gya people power naye ye waba abaddenga nti waba ali ku kintu ng'akiwa obudde bwe bwonna okwagala kwe kwonna n'omutima gwe gwonna ng'abiwa ensonga eyo paka lwekola ki lwegguka kakati people power yagiwa obudde kubanga yali yeyasooka okuzuula Facebook nti erina impact mu byobufuzi in terms of communication kati ng'akola zilive ezo n'agamba ye Mr. Update alina okuwa update kati n'afuna ekipya kyaleeta kati n'afuuka ow'enkizo mu nsonga za people power era Facebook ye ng'etiisa abantu ng'eriko abantu 40 abagoberezi nga yaddirira Kyagulanyi mu kiseera Kyagulanyi yali mu 800 ku kakadde ng'amuddirira mu people power ye Segirinya kakati nga bw'aba akola live ye eba nzibu nnyo ng'abantu bonna babeerako so mweyo embeera n'afuna ekimufuula ow'enjawulo mu kampu kati n'atambulizaawo tugenda kutuuka mu bya nuupu nga Segirinya muggumivu mu kampu kuba yalina comparative advantage eya social media era ezimu ku nsonga ezimuweesa flag yali amountinze pressure abantu ba diaspora
bamuteerawo embeera eri ku kitebe ng'alina ofuna flag era yali candidate wa People Power omutuufu yennyini ate abatoli balonzi bateekawo batyembe basaponsa basaponse bateekamu akasente kitegeeza bebaga buganda okukola kye baagala nazo sente bakutataaganya so Segirinnya bw'atyo bwafuuka omubaka wa paalamenti tumanyi nobuuza ati Kidandala yali secretary general bamujjako batya kaadi yali organizing secretary ne bagiwa Segirinnya anti kati kaadi zajjamu ebyobufuzi kaadi zaalimu tiimu eya DP ebadde mu byobufuzi eyo yali eyagala kufulumizibwa yali eyagala kufulumizibwa kakati nga waliwo gye balina okusalirako awo kyova olaba Sula teyawona, Kakande teyawona, Mabike teyawona, Mukaaku teyawona, ani omulala awo waliwo eno Busire eno waliyo omusajja waffe inginiyaani gye bawa omuvuko oyo omuto ennyo ne bagamba nti yabba akasimu gye bawa wansi obugapo waliyo inginiya musajja wange kanso ate teyawona ani omulala bangi tiimu eyo that level tebaawona kubanga waliwo mission ey'okufulumya ababadde mu byobufuzi okumala ebbanga kati Segirinnya being nti yali nyuwa intellectualism mulungi n'abakiraawo fulaga n'agukuba munda era yasinga okufuna obululu obuyitirivu ennyo ku level y'ababaka mu Kampala basajja bamuyira akalubu ennyo so amala ofuna fulaga jukira gwe wamutwala kibiina kya NUP ndowooza naye ate wali ogenze mu kalulu nange ndi mu kalulu ya wangu dafuso mbaka wa paalamenti mwanyumyamu kaawo ekisooka ekyasinga omulumera ebimu ku byafudde ng'alumwa kwe kulanga Bigirwa teyawangula kalulu era twawayaamu n'angamba muganda wange kinkoze bubi okubanga toyingidde combination yaffe tegwayo nga toliimu tubaye tugenda nnyumirwa era tubaye tugenda kuzoganya bulungi obusajja buno naye tewali kyakola naye tujja kukimayo kati mu pulaani ye nalimu nti nga waaba afunye akasente ng'agenda kugira bwati nga tayinza kwerabira musajja we Bigirwa funa amafuta nyingire ekyalo ekyo kyosiina kyemugambako omusajja wattu oyo so wovira mwene NUP nga biri bibaddewo obuto yali mulwadde ne mukomera yali mukomera okusinga byatabuka nga ali mukomera eyo bw'avaayo bwati nangamba muganda wange nalaba ebintu abasajja ate bakuzoganya nga mumanyi enjogera yewe baddenga nagandidda tekisoboka n'omukulu ngenda mulumba twogere ekino kiyinza kukasuka bbali ekintu kyewezimbira ne mugamba munaye ekintu kyatabuka n'agamba kantereeremu nze ngenda kukola ki nja teekawo embeera waakiri nedda tetuyinza kufiirwa abasambi baffe bwe tutyo kubanga mu bino ebyobufuzi wabaawo abantu kubanga kuyiga ngo ogiyiga na muganda wo tomala gaduma ogenda osaatuuka ofuuka kyamisana kyayo kati muganda bwe kikyakuyamba okulabula nti vaawo niwe beekufunziza ayiwawo omubiri waki yagikuba enfumo n'ekuta so Segirinnya abadde omuntu oyo ayiwawo omubiri so Segirinnya era y'omu kubajja ekamuli eyo kunoonyeza kalulu y'omu kubajja ekamuli okunoonyeza kalulu okiwulidde so mweyo embeera njagala okusaba Mungu amuwe ekiwumulo eky'emirembe ekyo nkyogedde mu Luganda kuba yatuganya ekyaluzungu saa Mungu amusonyiwe byamusobako Segirinnya abadde musajja wange nnyo era anumye nnyo mu bantu abaanumye annumye nnyo wadde ng'aludde ng'alwalagana n'obulwadde era abantu bonna abamwogerera nti ali mu kwekoza
Mungu yamanyi kyokubasasula era Katonda yabamanyi. Si muntu abadde nti yasoma nnyo naye nolaba enzanya gyazannyamu politics we n'ebira yanjawulo eri abalala. Segirinya mu kusooka yasooka kuba simu kuleti tunagamba nti media ye ng'omuntu abadde yagitegeera nga munnabyabufuzi nti esobola omugusiza ekikye. Wa social media ndoza nga tanaba kugira yagamba kati kambeere kuleti. Segirinya yagenda n'atugamba amawulire gajjanga galaga nti alina ka diploma ke yakola ku data mine. Era badde akwogera nnyo nga yagamba yasoma mawulire. Nti yakama mawulire. Naye nga kyekiri sure nti yakasoma. Naye element ya mawulire oba component ya mawulire abadde agimanyi nnyo. Nnyo nga bw'okiwulira. Era nga takola kintu kyonna nga tali sure nti kamera weeziri. Ekyo tekisoboka. Si kumukuba migo gya bwereere ng'ogimukubidde mu kasikiza. Ekyo nga tekisoboka. So yali yategeera media bulungi nnyo era yagizanyisa bulungi. Era byeyafuna yabifuna media nga naye talina kyagibanja. Ekyo kyo kituufu. Era ne bwe yawangula abamawulire yabawa ku ssente bwe yawangula akalulu Kawempe n'amala okulayira abamawulire yabawa ku ssente. Yakuba olukiiko bulungi nnyo kubanga lulijjukira lumu yiyanga bwe yagenda kutwala omuntu matooke n'agamba muganda wange jangu naye sikola ki siyimiridde bulungi n'ogenda naye ye muntu eyamala owangula akalulu n'ateerabira banne abamuyambangako kubanga abaka abasinga ekyo abannabyabufuzi nawo njulira nti munnabyabufuzi kasita amala okukwata ekifo kye ebirala ebiddirira bimunyumiza madda. Ekituufu. Bijjirwa nga abadde ne Ssegirinya muzina entalo ezibaddewo Semwogerere Besigye Seyalagidde Ssegirinya zibaddemu nnyo. Ssegirinya okusinga abadde active between 2011 n'eno gy'afiiridde. Wasinze okubeerera ku prime time ye. Activism amukoledde awo between 11 n'olwaleero Wokotuwaka teyakwatibwa owa 2011 kubanga ffe baatukwata naye mu kisaawe yalimu era nga wali ne Dr. Besigye nga be bantu ba dokita abasooka okutuuka dokita n'aguma n'agamba amagye gatuuse. Kitegeeza yalinga wa intelligence wa Dr. Besigye? Tiyali wa intelligence, yali muduumizi yennyini. Yali muduumizi kubanga ba intelligence oba tobalaba bulungi. Bandakava. Naye ono yali muduumizi yennyini agenda ku front. Era nga baga nti Ssegirinya atuuse nga tebasobola kugamba nti Ssegirinya atuuse baga ba Ssegirinya bakoze eki? Batuuse. Abane ttiimu ye gy'abuuka naye Kawempe. Yes. Oli omwana Franka Senteza. Ye yamuleeta oyo yafa. Mutabanyi we. Ssegirinya yaleeta Franka Senteza. Ate wano yamuleeta no juzi wano mu lutalo lw'okugikwatako n'obutagikwatako. Wamuleetera awo. Owulidde. Kakati mweyo embeera bingi nnyo byayiseemu amakomera naye agabaddemu. Yemu ku similarities bijjulwa ne adde agayingira. Ate tabadde musiru ng'abantu bwe balowooza. Tabadde musiru ng'abantu nga bwe balowooza. Kubanga Ssegirinya okumanya tabadde musiru. Bwe tuva mu 2021 bamuwaabira ku mpapula. Sulaiman Kidandala bwamuwaabira ku mpapula. Ssegirinya n'agamba ngenda kubeera wa batansavingire. Aga kanyingire komera wali kyakola. Nayingire komera. Ate we yali yingira atya? Yazanye mu tawuni omwo. Beyi ebirime, beyi abafuta biki ne bamuyoola. Ne bamukasuka mu mabuusu. Noba nga tosobola mutuukako kumusavinga. Bano bagenda okunoonya omuntu gwe banaasavinga. Era omusango bagugobera ku technicality eyo. Era we kyali. There was no service. Because accused person yali mabuusu.
yali mukomera kati ekyo kitegeeza teyali musiru yali calculative nnyo mu mizannyo gye yagamba kati ngende bweru nkole nti abajja kulooza nziruse kanyingira amabuuso paka time of service yaggwako kakati oyo yesegirinya tadde wa bulijjo my friend ng'abantu we balowooza babamu banyoma NUP nereko omusajja ngoyo ne wasegirinya gwe bamanyi n'ebitabo tabiina nemuwa kaadi kyokka n'agenda akalulu n'akayola n'osinga abalala bonna segirinya mu by'obululu ng'abantu we bagaba obululu obadde toyinza musobola mu by'obululu ensonga ezikola akalulu abadde azimanyi mu constituency ye ne mu bitundu ebirala ffe twabeeranga naye omanyi omuntu aba amanyi obunafu bwe n'amaanyi ge kati nzo ndaba zinabeeranga ku Raale ng'ekitone ennyo okuwulira nti nzigyeyo ensonga zange nina okutandikira mu ddakiika 23 bwe mbeera mu meeting njogera 2 hours mu meeting zino eza hall kati ate segirinya nga wa ddakiika 3 ekinene nnyo 3 ekinene nnyo naye ez'essatu byonna abaabikoleddemu mu ddakiika ze 3 ensonga ziba zimuweddeko mu ddakiika 3 naye byonna abaabikoze eki abaabikoleddemu kati element y'amawulire gy'oyogeddeko nti adde yagitegeera nga ayogedde statement ezikubisa enduulu Museveni amukubye bulungi nnyo yeeyanjudde nga kwegamba byonna abikoleddemu kati ate nze mu ddakiika 3 mba sinaba oba oli ku introduction mba ndi ku introduction kubanga nze meeting ey'omuholo mbakuba essaawa 2 ate nga temwagala ndekere ekituufu kubanga nabalaba bano video zaga era mwakuti ddakiika 5 naye nga nti nnyo omusajja adde akyayongerayo okiwulidde kakati ebyo olina okubimanya nti ocommunicating oti kati yali yeemanyi nga talwa ku nsonga era kasitakola point nemuwanika bweti endulu nevuga asiibuliraawo asiibuliraawo abogezi bangi naye ng'okumenyawo byayogedde muganda wange mu ddakiika 3 ng'oba mwogezi olaba yamala wangula kalo n'agamba ne mukazi w'abadde amuvuganya takamuwadde akawadde segirinya yennyini kati ng'okudda okutandika okwewozaako bana nakamuwadde bba wange biki owulidde kakati oyo yadde segirinya Mungu amuwe ekiwumula eky'emirembe bambi musajja wattu byakoze abikoze bimulemye naye ng'agezezzaako kyasobola obunafu bwa Segirinya bubaddewo okusinziira ku ggwe bino bigimu obunafu bwe bubadde mu academics tabadde intellectual kati nga interview y'oluzungu emutawaanya era bamuleeta okunominatinga ku kitebe mu bintu bya flag bamuleetera mu gaali yaleeta egaali nga mpitirivu nnyo kakati ekiseera ne kituuka nga agenda ku addressing asooka n'akuba oluganda lwe n'alumalayo endulu nevuga kakati owamawulire n'ayagalayo ka session k'oluzungu akatonotono kati ayogerayo statement yemu ku 2 eri egaali ye nega alwogedde nga bagisimbula yaseya eyagikolera Makerere kati nga bwati so bubadde bunafu bwowo nga interview y'oluzungu emukola ki emutawaanya naye abadde ayina courage ne confidence nga y'amaanyi tiniwabanga ayogedde oluzungu nga lufu ye teyeesikaamu tibyayika byenjogedde biki bifu ng'asigala ali ku point ye era n'asigala ng'atambula awe wabadde obunafu bwe bwokawokaawo okusinga naye ng'ebisigadde Katonda amusobozesezza obbikola kubanga bw'otuukira okujja nga wongambye nti yajjanga n'abavubuka naye n'atuuka nga yabeera ku kido kya Besigye yali muntu wa ku lusegere nnyo era nga mu FDC baintellectual bakaayana baga badokita alekawo atya bano abasajja abaasoma naye mpawalinga bano
abayaye bekawempe nga dokita talina budde bw'abasoma nga Ssegirinya kyamunnyonnyodde nti muzeeyi kati kino kyekiddako akiwuliriza osaaga so yali musajja wa nkizo nnyo era tujja musubwa nnyo ekitole kye si kyangu kyakuzaawo ya n'olwana okulya amasimu ku leediyo ovudde eyo paka ku bubaka bwa palamenti no Ssegirinya is an inspiration wakuyigirako nga ffe abamanyi ensi bwetambula Ssegirinya kyakulabirako nnyo mu lutalo lwe tulwana olw'okubeera obulungi mu nsi olaba afudde MP Ssegirinya nga MP session eri special bagimutereddewo ku palamenti olwaleero na ayogerweko Katonda agabanga bw'aba ayagadde kino ekyebijambiya ndowooza kyo baaba afudde si musanyufu kyo kuba buli kaseera abadde yeemulugunya nze ne baateekako ebijambiya nga nakola n'amalwaliro kati John Bugiro nga gwe munnabyabufuzi kitegeeza Kawempe North egenda kugenda mu kulonda butereevu lunaku 6 erina okugenda mu kulonda gy'emyezi egyo kalulu kalina okubeerayo kubanga etteeka bwe ligamba tebayinza kuleka constituency n'ebeerawo nga terina representation wagenda bbaawo okulya n'okukomba essuwaani NUP ekifo ekyetaaga then n'omulala ayinza okukyetaaga katugambe NRM NRM it is an automatic thing erina okuleeta kali kakati ebibiina ebirala bijja kwesootinga ffe aba ERP tetugenda simbawo kuba ino territory si yaffe singa kabadde Busoga tubale tugenda faafaganiramu tubale tugenda faafaganiramu ja tugende ku mwaka omulamba ogwa Ssenyonyi ekizibu kye yafunye mu bino ebyamawulire nti ekyamazima yakedde ku press conference ku ssaawa 3 ng'atubuulira biki ebyo ofiisi ye byekoze oba okuba yajja mu ofiisi omwaka mulamba naye Ssegirinya n'afa tutunulire omwaka gwa Ssenyonyi leader opposition gwamazeemu okuba bwe yajja mu ntebe abamu nga bamunyuma tajja sobola naye atambuza omwaka guweddeko agenda kukwata gwakubiri ogulabye otya omwaka gwa Honorable Ssenyonyi mu parliament nga leader opposition nze nga nze Bigirwa Moses abantu bayinza okulowooza njogeza bukyayi naye oyo muganda wange simuyinaako bukyayi buli awo but as far as the office of leader of opposition is concerned sinaba kufiiringa impact ye sinaba gifiiringa kubanga kiki kati ekituukiddwako ekiritanjebu sikiraba kubanga oli mwami Mpuuga gwe bagamba nti musibi w'amataayi ekisooka nabo bagasibye gwe bagamba nti mwogezi wa luzungu nabo lwe boogedde tewaliwo kye bagusiza n'eki kati Mpuuga yaleeta programu nga bagiyita legislative agenda